Good morning. How is Mbale? Enkuba ffe yatukubye okuva ku saa 6 ogw'ekiro 5 kitundu paka ku makya. Eyo kibadde kitya? Genda maaso. Okay. Nayanziza nnyo mukulu Senkubuge kulikayo mu weekend baganda bange Grace Segirinya ne tiimu ye namwe bale kuba nti mwakedde okutuuka Karuma kuweereza eggwanga biki ebiri mu ggwanga. Mwenna abakedde ku Salt TV mwe bale kuba nti mwakedde, abali ku Salt Media app mwe bale kubanga namwe mukereddeko, Facebook yaffe zonna media gundi zaffe zonna ze muliko mwe bale kuba nti mutulabirako. Mukulu Senkubuge oyogera ku kyenkuba wano era wenyimiridde ndi ku bunkenke akadde konna egenda kuba nti ateddamu okutonnya era naffe yaranusaa zabadde nga 4-5 era etonnye paka saawa zibadde ndowooza 12 we bigezezaako okuba nti ekeera naye bwe ntunuulira mu nsozi okuva n'embaala okudda ng'ebulambuli n'ebuduuda yo ekyatonnya kuba toyinayo kyolaba, ebire byonna bikutte n'olusozi lwonna lubikiddwako toyina kyolaba kyonna. So therefore enkuba yo ekyali nyingi era baganda baffe abali mu bitundu eby'ebulambuli naddala apa bulambuli n'ebuduuda embeera yaabwe si nnungi nnyo essaawa zino. Mukulu Senkubuge nga nvuddewo over the weekend olunaku olwajjo Mbale twafunyemuko ekikwangabwa wakati ndooza saa zabadde nga 8 ku 9 awo twawuliridde amawulire agataabadde malungi nnyo ag'omuntu eyabadde atuugiddwa mu lodge emu wano mu kibuga eky'Embale mu kitundu ekimanyiddwa nga Namakwekwe era poliisi yayitiriddwa nebanga etuukayo okumangu naye bye twategeddeko kigambibwa ebirala bakakasibwa kwa poliisi tenakuvaayo na ripooti nnambulukufu. Twategeezeddwako awo wennyini nti waliwo omwami omu eyazze n'omuwala ne bayingira lodge naye wayiseewo ndowooza saawa ng'emu omuvubuka ono n'aba nga afulumamu yekka n'ategeeza aba reception nti waliwo byendese mu ruumu yange gye mumpadde mujja kgenda mukebere. Abakulu bano abakola ku reception bagenza otuukayo nga omuwala gwe yayingidde naye muwala muto ndowooza siniya nga 2-3 nga atugiddwa nga yabadde amutuze, kitegeeza nti yabadde amutuze yamukozesezza n'amala n'amutuga era basanzeemu mulambo. Era kigambibwa nti omuvubuka ono yafunye n'amaanyi agakubira abazadde b'omuwala ono n'abategeeza nti muwala wammwe ali mu lodge mujja kgenda mukebereko. Erinnya lya lodge lino sijja lyogera kuba tetunaba kakasa bulungi biki bavudde okujja nga poliisi etuwadde olukusa luno tetwagala kuba nti twonoonera omuntu ono bizinesi ze ng'ate ebintu bino bikyali byakuba nti binoonyerezebwako. So omuwala ono yafiiridde mu bulumi olumala okukozesebwa oluvannyuma ne baba nga bamutuze era eyamutuze bo aba reception olwatuze baga nti bamulabye n'akubira n'abazadde essimu nga n'olwekyo ndowooza amasimu gano gayinza okuyambako abapoliisi okuba nti banoonyereza. Tujja kuba nga tulondoola emboozi eno tujja kubaako leero n'abapoliisi ayogerera poliisi mukulu ya site katutegeeze kikyennyini ekyabadde n'omulambo bo poliisi baguggyewo ne bagutwala mu City Mortuary wano mu kibuga eky'Embale. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.